asookereko era ekimuweeseza akalulu ak'amaanyi kuwakanya. Kati ekizibu kya Uganda Law Society kibadde nti ebadde tekyakiikirira ddoboozi erya munnamateeka ayagala okukola ku bizibu by'eggwanga mu mateeka. Babadde bekkiriranya ne gavumenti eriko. Kati munnamateeka buli lwe wekkiriranya, jjukira ffe balooya tukiikirira bakirayanti. Ffe balooya kasita tusirika gavumenti ebeera egenda kutuuka ekole buli kintu nga tekyalina agikuba ku mukono. Tazze kukola political party naye azze okukola ekituufu kyokka. Ffe akabonero kaffe minzaani tetwagala yeekubiire nga gavumenti has its own address. Era bannange abakulembeze ba gavumenti mukebere bulungi, mwina address yammwe mwina okubeera. Eno ewaffe muveeyo. Eno tukola ebintu bya profession era yensonga lwaki Mwami Ssemakadde abantu bamuwadde obululu nga bungi. Tekibangawo kubanga kino kizze nga kyekiddibwamu ekibuuzo kibadde kirala ebadde gavumenti. Ebadde protest vote era Ssemakadde muwadde obululu bungi naye enkola jazze agamba nti gyagenda okukolamu. Waliwo wasitogenda okubaawo obukuubagano wakati we Attorney General, Council, Uganda Law Society wabula ne LDC yennyini. Twagenda kubaawo obukuubagano. Ebitongole bino alina okukola nabyo. Ffe bannamateeka era ekitusomesa amateeka kukola ku bukuubagano wakati w'abantu ba mirundi ebiri. Wabeerawo baklayant awaabye ne gwe bawaabidde. Kati ffe bannamateeka tubeera babiri, awolereza awaabye n'awolereza gwe bawaabidde. Naye munnamateeka omulala yabeera omulamuzi bwe bayita the Holy Trinity, balooya basatu. N'olwekyo omulimu gwazze okukola katukuubagane n'abo abaleeta obuzibu. Gavumenti yeyina coercive arm. Bwetafuna bukuubagano na bannamateeka b'e Kenya baakola ebintu byabwe. Mulaba ab'e Pakistan baleeta enkyukakyuka gavumenti n'obwa pulezidenti n'ebujungulula kubanga pulezidenti yakolanga buli kyayagala n'okasuka bomu akasuka. Kati ne bateekawo executive prime minister ebintu ne bitereera. Kenya Law Society kati erimu ku bitongole ebironda ba commissioner aba electoral commission. Wano Law Society esirise busirisi yambala bigwanduula. So n'olwekyo twagala kati omuntu agenda okutwana tulabe nga tuddayo ku ntikko nga bannamateeka ate nga gavumenti etuwuliriza si bino byakubeerawo ng'ekola byeyagala. Tuyanza nnyo Mwami Mukasa.